muganda wange tukwebaza ate era nga tukwaniriza okubanga osobodde otweyungako wano ku DVC Live. Mu kanyomero k'olunaku olwaleero tulina ekibuuzo kye tuzze nakyo. Ekibuuzo kino kigamba nti why is Uganda the richest country but still suffering? Oba lwaki Uganda ly'eggwanga erisinga obugagga naye ate nga likyabonaabona? Gwe nno nange tutambulire wamu tusobole okuba nga tuyita mu kanyomero kano. Kinajjukirwa nti Uganda erina ebyobugagga bingi eby'omu ttaka, nga mu bino ebyobugagga mwe muli ekyobugagga nga gold, tulinamu chromite, tulinamu marble, tulina limestone, tulina phosphate, tulina iron ore, tulina titanium, tulina vermiculite, nga bino byonna bisangibwa wano mu ggwanga Uganda. Gwe nno munnange ali eyo wandibadde weebuuza ani avunaanyizibwa ku bino ebyobugagga? Ani ali in control of these resources or minerals? Kati nga tugenda mu maaso tunajjukira nti yadde embeera enyigiriza bannayuganda, yadde embeera mbi nnyo, tetuli bannaku nga bwe tulowooza. Tuyita mu makubo amabi nnyo, tulina amalwaliro ge batafuddeeko, tulina ba street kid bangi, naye ng'eggwanga lino lyolaba ggwanga gagga nnyo 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 nga bw'okiwulira. Bwe tubalirira era ne twogera ku kyobugagga ekya gold, guno omwaka nga gutandika kyagambibwa nti Uganda erina 12 trillion worth of gold. 12 trillion worth of gold. Kati gwe weebuuze lwaki eggwanga erina 12 trillion worth of gold yandibadde nga lituuka ku ssa ery'okubonaabona? Weebuuze lwaki eggwanga nga Uganda ffe abali wano nti tusaawa zino twewola zibbanka zitubanja? Who is responsible for this? Who is accountable? Bannange, bino ebibuuzo temubuusa maaso, kubanga leero twagala okumanya amazima. Ye bannaffe bano abantu be bakozesa okuggyayo bino ebyobugagga by'omu ttaka basasulwa kyenkana ki? They compensate for the risks that they go through. Nange gwali eyo twegatteko tubeere nga twebuuza oba nga tweyongera okumanya ebifa ku mbeera z'abantu bano ababeera nga bayambako mu kuggyayo minerals zino. Kinajjukirwa nti twalina ennyanja mwe twasimanga omunnyo, ng'ennyanja eno yamanyibwa nga Lake Katwe. Ki Uganda ng'eggwanga kye twafunamu mu oil, mu munnyo guno ogwali ku Lake Katwe? Still nagoba egwe extractinga ne tumaliriza nga tetulina kye tufunyeemu ky'amaanyi. Saawa zino tuwulidde nti waliwo oil gwe batandika okusima mu ggwanga lino erya Uganda. Oil ono era nga ali for export. Sijja kulimba ate era saagala kuwakana naawe, siwulirangako mu bajeti y'eggwanga lino nga boogera ku bino ebintu, nga boogera ku nsimbi z'aba raisinze mu projects nga zino. Naye gwe tomanya wandibanga olinawe wali owuliddeko nga babyogerako n'otuwaako amawulire agasingakaawo. Naye ng'ekituufu kiri nti sente eziva mu oil oyo zaddawa? Sente ezaavanga mu munnyo zaddawa? Kirembe yiino twagiraba bagenda ne bagisima ne bagimalawo yonna yonna, naye ani yafunamu? Waganyulwamu? Naganyulwamu? Nedda. Ani yaganyulwamu? Era sente ezo zaalagawa? Lwaki Uganda y'emu ku nsi ze basinga okubanja ssaawa zino? Gwe nno muganda wange, bino ebibuuzo by'amaanyi, tusaanidde okumanya ensimbi y'omusolo bagikozesa batya, era ani avunaanyizibwa ku nsonga nga zino. Mu birala bye tugenda kwekkaanya companies eziweddwa license nga local construction companies. Bano nga tunajjukira nti be basima akayinja kano aka Colas. Gye buvuddeko twawulira nti kampani eno nayo ebanja eggwanga lyattu erya Uganda obuwanana bw'ensimbi
naye ng'ate minerals zino ze basiba ziri mu ggwanga lyaffe Uganda. Minerals zino bwe ziba nga ziri mu ggwanga lyaffe Uganda, lwaki batubanja ennyo ekyenkanidde wano? Lwaki tufuna ebizibu nga bino? Is it because of the system nti tulina mbalirira nnungi? Is it because naffe nga bannayuganda tetumanyi ki kye tulina? Saawa zino tusaanidde okumanya ki kye tulina. Gwe n'oyo ali eyo mubuuze, gwe eggwanga lyo oliganyuddwamu ki? Kubanga buli lunaku bakusolooza omusolo, buli lunaku emisolo gyeyongera, naye ate tolaba ku nkyukakyuka. Amalwaliro embeera gye galimu mbi nnyo ddala, nti otuuka mu malwaliro agamu n'olaba nga abalwadde bo nga bo bagabana n'ebitanda. Woyita ku street z'e Kampala, street zino ez'e Kampala, waliyo ebifaananyi ebigenda okukumenya omutima, waliyo ebifaananyi ebigenda okusuza nga teweebase, ng'ekifaananyi ekyo kyolaba eky'omwana ali awo bambi. Street z'e Kampala si nnyangu, zijjudde ba street kids, naye nga ssente tuzirina. Ssente zino ziragawa ate era ani azivunaanyizibwako? Ebyo byemu ku bye twagala okumanya saawa zino. Nonno baganda baffe abali eyo mu bitundu by'e Busoga, mu bitundu by'e Busia, nayo twawulirako nti waliyo gold. Ye kilo ya gold wano e Uganda ya ssente mmeka? Kyemmanyi egulwa buwanana bwa nsimbi, naye buno obuwanana bw'ensimbi bwe buba nga buyingira mu National Treasury buli lunaku, ani abukwata ate era buyambye ki munnansi? Gold kyekyobugagga ekisinga ebbeeyi. Nonno abasinga kumwe mujja kulowooza ku gold yekka. Mwanattu, mu byobugagga waliyo n'ebyobugagga ebirala bye batatugambako. Waliyo ebyobugagga nga Gamestones. Gamestones gano amayinja ga bbeeyi, era abantu abakola ku art, abakola ku interior designing, mukimanyi bulungi nti waliyo decors nga zo okuzifuna za bbeeyi ddala. Gano amayinja egafuluma eggwanga lino galagawa, ate ssente baba bazisasudde zituukira kwani? Bye bibuuzo bye tubuusa amaaso. Gwe nno munnange ali eyo mu bitundu bya Iganga, era mwinayo ekyobugagga ekimanyiddwa nga nickel. Kino ekyobugagga nakyo kyazuulibwamu value y'amaanyi era nga kiri ku market katale k'ensi yonna. Ofunamu oba tofunamu. Gwe ali eyo Enyamuliro mine waliyo tungsten, naye ali wano Uganda, naye tungsten ono ani amufunamu? Kwegamba ebintu bingi bye tugenda okuzuula. Gwe ali Ekidera mwinayo chromite, mwinayo marble, naye wali ofunyeeko yadde ekikumi ekiva mu ebyo ebyobugagga? Gwe ali Ebukusu mulinayo vermiculite, mulinayo iron ore, mulinayo phosphate, mulinayo limestone, naye embeera ya jjajjaawo ali ku kyalo eri etya? Oba nammwe bakozesa kusima bino ebyobugagga ne babawaayo 15,000 ez'olunaku? Munnange, nga tetukomyawo, bingi ebigendera ku mirimu gino, bangi bafiiriddwa obulamu, naye famire zaabwe ziyiririrwa. Famire zaabwe zaali zifunyeyo yadde akasente, zaali zifunyeyo yadde kasole. Saawa zino ekifaananyi kyo ndi okubamulisaako kye kimu ku bifaananyi ebyakuwa mu gold mines eyo Iganga, naye nga kikulaga nti waliyo omuvubuka eyafa ow'emyaka 22. Is it worth the risk? Kubanga omuntu wembanga nze nsima ekyobugagga ekisinga okuba ekyebbeeyi mu nsi yonna, lwaki mba nfa obwavu? Mbadde mmanyi nze omu ku bandibadde abagagga abeeyagala. Mwana tunno tulowooza nti bino ebintu bya mirembe, n'aba bakuuma si bantu ba bulijjo, babakuuma na mamundu ge gakuuma ebyobugagga bino. Gwe ali eyo weebuuze, kino ekyobugagga kye bakuuma n'amamundu? Lwaki omutuuze takifunamu? Lwaki omutuuze akibonaabonera ekyenkanidde awo? Kakati wano twagalidde tuddeyo era tutuule wansi twekkaanye zino ensonga n'obwegendereza,
lwaki wandibadde mu ggwanga eritaliimu ddagala, lwaki wandibadde mu ggwanga nga n'omuntu okufuna emitwalo 3 luba lutalo, nga n'omuntu okufuna emitwalo 5 luba lutalo, naye nga mulina ebyobugagga. Munnange nno nkugambye wonootunira ku maapu z'ebyobugagga no mu Uganda fe abamu kubasinga okuba n'ebyobugagga eby'omu ttaka, naye ekibuuzo kikyali nti lwaki ffe bennyini ffe abalina omululu nti tugenda Congo, tugenda Sudaani, yonna eyo tunoonyayo kisooke twogere ku bino ebiri wano ku butaka. Ani akwata ssente eziva mu byobugagga bino eby'ettaka? Nonno munnange nja kuba nga nkusunirako mpola mu kanyomero kano, nja kuba nga nkuleetera bwino mungi nnyo, nja kuba nga nkugattira bingi osobole naawe okuba ng'olina ekifaananyi gwe ng'omuntu ky'osobola okusiigira eggwanga, gwe ng'omuntu ky'osobola okulowoozaako, naawe otubuulire endowooza yo. Naye nga twagala okumanya ani akwata ssente z'ebyobugagga by'omu ttaka, ate era biganyuddwa bitya mu ggwanga lino, ani afunyeemu? Tetufunyeemu yadde, naye ate ng'ensi yeeyongera kaluba. Ndowooza ffe abandibadde abagagga twakirako mu nsi ezalina bapulezidenti abalungi, ensi nga Libya, nti balina ebyobugagga just ekyobugagga kimu ekya oil kyasobola okugaggawaza ensi yaabwe. Naffe tudde ku byobugagga ebisoba mu 100 wansi w'amataka eyo, naye ate ffe tukyabonaabona, tuli bubi nnyo n'okusinga Libya. Ffe abandibadde basinga mu nsi eno okweyagala. Ebyobugagga bino tubirina kubitunza abazungu nga ssente zituukira mu nsawo ya muntu omu, oba birina kuleeta ssente zisobola okuyamba eggwanga. Ndowooza gwe ng'omuntu ofunye ansa ey'okuddamu era okitegedde nti n'omuntu asingayo obunaku wano mu Uganda artist yandibadde alina tukutuku oba ng'avugayo Land Rover, naye tekijja soboka olw'okuba nti ssente zino tebazoogerako, ebyobugagga bino tebabyogerako, era political affairs ezigenda mu ggwanga nammwe abatukiikirira mu Parliament temubyogerako, naye ng'ate bino bye bintu bye birina okwogerako. Wekkaanye maapu eno gye nkuteereddeyo ssaawa zino, munnange maapu eno ekulaga ebyobugagga eby'enjawulo ebiri mu ggwanga. Bwe bitunuulire weebuuze lwaki tukyabonaabona, weebuuze lwaki Uganda mwanattu yo ekyewola. Ebyobugagga ebirala byetutannayogerako, tulina ebyobugagga wano wetusoma mu list ya minerals, nawe gitunuleko eri awo ku screen yo. Tulaba nti tulina asbestos, tulina clay, tulina diatomite, tulina feldspar, tulina granite, tulina graphite, tulina gypsum, tulina kaolin, tulina kyanite, tulina limestone, tulina marble, tulina mica, tulina phosphates, tulina rock salt, tulina silka sand, tulina talc, tulina vermiculite. Bino byonna ssente bannanga abaayi. Lwaki tubonaabona? Tetuli baavu. Uganda tetubangako baavu. Uganda tuli bagagga era buli omu asaanidde okubanga ekitone nnyo ayinamu akakadde mu nsawo, naye eggwanga lino abalitwala mu maaso tetumanyi biki bya planinga. Ssente zino temuzoogerako, ate ebyobugagga bino temubyogerako. Yessaawa Munnayuganda asobole era atandike okuganyulwa mu byobugagga bino ebiri mu ggwanga, kubanga mwatugamba nti ebyobugagga byonna eby'omu ttaka gavumenti yebivunaanyizibwako. Fine, gavumenti abantu banga bakkiriza naye kale mubivunaanyizibwako bo muba waaki bannannyini ttaka, kubanga tetumanyi nti mwali mutugambyeko nti ettaka lyonna lya gavumenti. Nedda si lya gavumenti. Ekyobugagga kyogamba ekiba kiri mu ttaka naye ng'ate kiri mu ttaka lyange, gye ekyobugagga kyo nange onsasula olw'okugyawo ettaka lyange osobole okutuuka ku ekyobugagga kye ekiri awo mu ttaka wansi. Gwe nno munnange webale kubanga otambula nange mu kanyomero kano aka Know Your Country wano ku DVC Live. Tujja kubanga tukwongera ebirala ebifa mu ggwanga lyo nga tukumulusiza ebintu bingi by'otasobodde kutegeera ku ggwanga lyo. Tutambulire wamu, webale kubanga otuwuliriza. Thank you.